Yes mukasi akantu olekedde kyatwesheewo olwaleero tugenda kwolekera puroguramu weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekanya. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Bwetutyo mikwano mbebaza okutugoberera, mbebaza okulaba program, mbebaza abasubscribinga ku channel yaffe weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Mwebale kutuwagira, mwebale kutwagala, mwebale kuwaayo budde ne mutulaba. Abasharinga, abalikinga, thank you so much. Abakomentinga, thank you so much. Ate nammwe abaweereza support mu ngeri emu oba endala tubeebaza. Twasembayo ng'ebya Tendo si birungi, Mazziga meereere, kukaaba, komera, kumugobaganya mu bubi, nga si birungi. Era ebbanga lyonna since then bibadde bitusumbuwa, tetubadde fine. Byaviiramu obulwadde obwaddala, tubadde mu malwaliro, tubadde tebibadde birungi mikwano. Naye nga mwebale kubanga mutuninze mikwano. Kansooke mukubireko, muwulizeeko ndabe bwali ate nsooke mbanjulire ekigenda mu maaso. Ekiddako, kye tuzzaako, kye tupulaninze na buli kimu. Hello. Tendo, how are you? Hello? Hello. Hello. Oli bulungi? Wangi? Tuli balwadde. Ng'olabye oliwa? Ye kasita wange. Oli kabembe? Ye nnyabo. Ng'olabye omusujja kuluma? Nesenyiga amagwa mu bulago. Esseza liri eddagala teryagira bulungi. Teryakola bulungi ate lyaggwawo. Bannange ndi mu kuggyako eyo okulabako. Kale nnyabo. Ng'olabye ate Joviki ali atya? Ne Joviki abadde mulwadde, omusujja gumuluma. Nga mulabye. Alimumpiso. Esseza lwedweyo okuva mu byalo lwe mwafunira ddala omusujja. Kati nze tebannaguzuula naye nga omusujja gwanguwulira naye nga bakebedde nga temunaana gwa mu bulago kisenyiga. Oba olimu n'okweraliikirira. Halo? Ebirowoozo bingi. Ebirowoozo bingi? Mpesa ku kino ekikuba ekijja eno ewammwe okuva wangi kino ekigenda ku mudda oliwo mpese kano ye kano akatawuni kali ndaba kino ekigenda kambuuze kano akatawuni kanfune wano kambuuze eno tawuni we bagiyita okuva kuli liriri erya kalagye mpesa kambuuze kiyunga dine wano wendi bayitawo batya bulijjo nyabo bulijjo road kwendi
kati soko ngambe gowoli bayitawo batya bano bandagirire kabembe lirwe lige tuliseeko tudde maasoko wetuwetera kale mbadde embuze kankyuke bode baya 10 okuva mpaka waje kale mukwano kangene nkyuke nzireeyo mbadde mpetedde wakyamu kabembe ogenda kulaba ekipande ekinene ekiriko mudda hayi nga kiri ku maini awe mampetera kituufu kale kanzige naatera otuuka wera lwele tukyayogera gundi neggwako ogambye eddagala lyaggwawo eddagala lyaggwawo ndaba okuba nti ennaku zinapetatiyazaana era anti oweraliikirira waki nti n'okweraliikirira nti byebirowoozo ennaku zino era bingi kyekisinga okweraliikiriza wangi kyekisinga okweraliikiriza wanje toyina nno temuyina netiwaaka toyina netiwaaka obadde ogamba nti ebirowoozo sisita wo waali halo sisita wo waali awo sisita wo waali halo mbadde nkubuuza sisita wo waali yennyabo waali mumpe mubuuzeeko kale halo gyebaleko mukwano nawe gyebaleko kale ng'olabye n'abalwadde abalwadde naye nabo naye bajja kuterera ebirowoozo bingi wangi nti ebirowoozo bingi kireka birowoozo era kuba kati yeraliikirira ki ekiddako wangi nteeka yeraliikirira bingi kale kanzije tulabe kale kati tugenda bayitako tutya kubanga eriyo booto sooka tulaba nga ffe tetunnabatuuka eri ndikubira mukazi wangi nyabo empesa mukwano ku kino ekibaddeko moza kati otuuseewa nawe sedda ndi mu kujja kati simanyi oba nzija mpaka wa ompiseeko ate nkuyiseeko olabye emmotoka ya bbulaaka ebaddeko ekipande emabega ye yange okay kati yimirira awo wooli kankyuke oyinza obba nkuyiseeko kinene gwe yimirira awo wooli otuuseewa ntuuse ku hampu yimirira awo kale mama laga tugende jangu tugende kale ssebo gyebaleko ssebo misinde nga nno manyi nga anti najjako eno mpaka mu tawuni mu China simanya China kati
Badde nziruka mpaka eyo. Ayagala 1000 eh? Omulabe wa Smilinga. Kale tugireyo tugende lusigaze tusoke jjayo tugende Bambi. Kale. Nyambo jebale mukwano. Bimpuuba okufa. Mba mbifo nga 3 nkeera Masaka nyina okubanga kunya ntuuseeyo. Kati kino bwe sikikola kati. Ate Bambi tulina omwana gwe tuyambako. So kati tugenda tuuka mu town. Kale kubanga gwe akantu ako njagala kawa mwana nga surprise. Kati obuzibu ayinza olaba emmotoka yange ng'emuyitako. Tuyita ne tusigala ntugambmu ekyo ekigenda kino kyetugendamu wali osobola kuyita nga bwe magambye emikwano embeera tebadde nnungi era bwe mundabira wano twafuna ebirowoozo ebyenjawulo ne tufuna abaavaayo oli n'agamba nti Tendo ajje musuze Tendo ajje abeereko ewange tupangise byonna ne tubirowooza sente z'okupangisa nenzikuŋŋaanyira ne tuziweza nga tulowooza ekyokupangisa nti asule emmanju emiryango tuteekewoko bizinesi neŋŋamba oke tugeze omuntu okutte $3,000,000 n'opangisa ennyumba n'osasula half eya tugeze emyezi 6 ne bw'oba kale osasudde mwaka tugeze ng'ennyumba eri between 3 oba 25 emitwalo 3 osasudde eya 12 months oba half eya n'omala n'okola ki n'okola bizinesi byonna ne mbirowooza ne ŋŋamba nga ffenna bwe tumanyi bizinesi zaffe wano sometimes disappointinga bwetyo ne mbirowooza ne ŋŋamba nti ate ssente zino bwe nzikwata ne nnoonyaako n'engezesa era ng'ekirowoozo ekyo ne tukiyitamu n'abantu abalala nga 2-3 nti bwe tukwata ssente ezo n'entambula nazo ne tunoonyaako arawundi ku bupoloti obusoboka bupoloti obutandikibwako weebuli obulungi ne tubeera ne options nnyingi ne tubuyitamu ne tubutambulamu nga bwe mundaba wano tuli mu butambulamu tulabe kaliwo akasoboka okusinziira ku ssente ze tusobola okuraisinga ne tuyamba kuba munnange omuntu bw'oba muneyo twewaayo eri omuntu ate omuntu otuuka n'ogamba kati what's the permanent solution kubanga mu bbanga ttono bizinesi esobola okugaana renti atambula ggwako landiroodi ajja kwetaaga ssente ze so bwe ntyo nenfuna ekirowoozo nti ka moving around nga bwe ncheckinga ku plots ez'enjawulo then we see what we can do nti Tendo tusobola omufunirayo ka plot between 7M oba 8 oba 6 wasobola okubeera ne tuteekawo ko ka room kamu oba buruumu 2 asobola n'oteekawo ka room wasula ne wajjawo kasente k'omupangisa ng'omupangisa amuwaayo z'amuwadde ate ne ziba nga zimuyambako ku mwana we n'ebiralalala mpola ate naye n'akola ku mirimu emirala egy'enjawulo kubanga mukozi asobola okukola bulungi nnyo naddala nga omutima guli wamu ng'ateredde bulungi amanyiwo okwebaka we wali teri amugobaganya teri agenda mwefuulira asobola okuba nga ate naye atetenkanya neŋŋamba nti omuntu mwewaayo ne mumuyambako ne mugamba nti kati kino tuyambyeko tumuggyeko engalo kati kye tuliko right now tuli mu kuyitamu kunoonya bwe ntyo nenkola communication zange kubanga buli kitundu mansobola okufunako
okusinziira ku connections zennyina mansobola okufunako abantu bensobola okukwatagana nabo era bwe batyo ne banfunira omukyala n'omwami ne basisinkana ne bannyambako okulaba nti twetereeza mu bimanyi eby'amataka empewo batomeza abantu tebali beesigwa abantu bakuba empewo balimba era mwegenderezenga nnyo nga mugula plots omuntu asobola okukwata ploti emu n'agiguza abantu nga 5. Entalo muzisanga eyo mu kuzimba bingi nnyo issues muzimanyi. So nga bw'otulaba tuli mu kwetegereza tutuuse ku ploti yaffe esooka as you can see. Anyway ezirala sizibalaze naye nga nnyingi naye nga byonna tubadde tutunuulira eri buwanvu bwenkana ki, amasannyalaze gali wala bwenkana ki, amazzi byonna tujja tubitunuulira. Kiriniki ku kyalo, essomero, neighborhood. So kati nga bw'olaba bwe tuli eno gye tuliko gye tusoose wano okubalaga twagituukako naye ne tutagisiima. Price ng'eri somehow favorable naye nga weeri nga bw'olaba ekibira ba neighbors tebannazimba bali mu kujja mpola mu ngeri eyo kugamba nga bw'omanyi mwana muto muwala butuufu nga tekikola nga wali walakokko ne town. Kati nga bw'olaba tutuuse ku ploti yaffe ey'okubiri nayo nga nnungi ddala nga bw'omanyi weetegereza wanjawulo wano na wali ne mukola choice. So nga nnungi size nnungi neighborhood nga byonna si wabi but still there are other options we can still choose from. Bwe tutyo nga bw'olaba ne tulambula ne batulaga ebipimo ne tubuuzaako bw'obanga ogula poloti ofubanga nnyo okweyogereza ku banneiba mikwano kubanga neiba asobola ovaayo yennyini n'agamba awo we muli biki like something at least omuntu kirungi okweyogereza ku banneiba nakyo si kibi okumanya nti kituufu we mulambula batundawo oba oli abalambuza ewantu nga nennyiniwo takimanyiiko. So okubuuzabuuza ku banneiba it's a good thing. Kati bwe kityo kye tuliko nga bw'otulaba tulabyeko. Esaawa zino ndi ku poloti yo ndi ne mukama wange wano ayagala kwogerako naawe munyonyodde ne munyonyola mugamba nti poloti ogimba obukadde 8 naye agamba osobola omusalirako wuuno oyogera naye. Halo gyebaleko nnyabo gyebaleko mukwano. Halo 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 network halo eno yo temulina netiwaaka juniana eryana 5 eno badde nnungiko wangi halo kati katwambuke waggulu watukubire nga tuli awali network esimu ebeereko katuve wano ku site katuveewo okwo naye eno ateerawo ddala n'abapangisa be twambuke ku netiwaaka kubanga sente bwe buzibu busi wabi naye maama kozi wano yavuddewa ngamba wano poloti etandikiddewa
Mansalo kadotegeddeo. Awo naona abantu na musanze gona wansi wonna awo. Ekulu tana bakutegeera. Wano wajja emisana. Oyinza otegeera. Kati wakati bakawawa. Wali walengera ebbalugu eri wali weewa. Kati mugambe walina longo jingo likulu liri maaso wali. Wali. Tokomisaawo. Lino kubo oli ambata naita mamu buloka. Olaba kuba ku kigulu mu kino. Okutuuka ku luwanyi luli. Yekkubo 40 ali. 40 ali. Garden. Ali bino wano wasenga wano. Bali kumayumba manene mafoti manene. Poloti eno mama saa. Ekkubo ligikomako bukomi. Akintegeera wano etandikira wano. Kino ki? Kati wano waliwo la kati poloti etandikira wano. Soko mulage wano kyagamba oluwanyi lulaga. Waliwo roundabout tulina okkubo litwala oli. Kati wano wikyali kubo weri. Kati tutegeeza wano kubo. Sookoddemu sinnategeera nze. Obitegeera bye bakugamba. Ekkubo liri bwe lijja bwe liti. Liwetamu etwalo otegeeza poloti etandikira wano. Wano wagazi wano. Wagazi. Kati kakoona. Kitegedde. Kati olaba oluwanyi luli. Luli. Koona. Ne wano eno kukantuka. Koona. Kati ino koona bwe. Kati poloti yeno. Eri kukubona yo kati ntegeera. Waliwo erigiyitako. Wano ojina space ne space. Kati ntegeera. Kati ono bwajja bwati. Kati sigala wano. Labayo. Kifa. Onula. Njagala nnyo ntegeere naawe otegeere. Kubejja okujja kuddamu enkyo bimbuza. Tujja tuti labayo. Sokoddeko kemabegako. Tabwoti. Ajja bwati. Ekkubo. Naaweta bwati. Naaweta bwati. Nagamba wano roundabout. Lino litwala oli. Yes. Ne lino wano. Oli ye mulala. Elimuleta liiryo. Okay. Kati bwe bati ne kambuka. Wano likomako bukomi. Wano wajja osobola okuyingira ewuwo. Olina atanga agenda ewuwe. Kati poloti nejja paka. Kati nze ndi ku poloti kwennyini wano wendi. Kakati labayo. Wano. Kitegeeza epoloti eno etandikira wano. Wano wendi. Etandikira. Ekyo bakulaga kkubo waliwo kuba eryambuka. Anti lyambuka. Omwambye ejja bweti. Eyita kuliwe. Eyita kuno. Ekoona ku ki? Ekkubo ligiyitako buyisi. Kati wendi ye pointi ya poloti. Mpola mayambala. Twogere mpola. Pointi ya poloti. Oli oba ataakola biki? Ekkubo lijja. Libotera ku bwetezibwa neligeesiga. Nelyambuka bwe liti. Kati poloti etandikirawo oyimirire. Neyambuka. Paka n'okomaawo. Wano waliwo fuuti mmeka? Fuuti ana. N'okudda eri ana. N'okukkirira ana. N'okudda eri ana. Ana kwana. Tetubeera tugamba nti bagiyita ana kwana. Kize sente mmeka? Miliyoni 6. Basaleko. Kano kakulaga nti waliwo ekkubo. Wayinza okulaga nti wano kuba teri. Kitegedde. Okulaga nti wano waliwo ekkubo eryambuka. Naye ng'era sitiri wano oli makkati ga poloti. Kati nange ntegedde nti ekola bwetiraawo. Neyiyita kati gw'obeera ng'ozze. Kati ono bw'ajja ayingira buki? Buyingizi. Kitegeeza bw'aba azimba. Azimba atunuddewa. Ate kyansi eriwo. Nti ono ow'ekyengulu ye yaguza ono. Kakati era ono saawa yonna basobola omwongera efuuti zonna z'aba yakadde. Oba bumulumye ayinza okuba nseetulaamu. Kale ekirungi nti wano ekirungi kyawo nti nawo waliwo w'abantu. Lwakuba nti bazze kiro. Anti alina gy'alaga mukama. Lwakuba nti bazze kiro. Naye wali tunudde eri wansi amayumba. Ye amasannyalaze tagalenge. Mulisayiko kitoki. Enene. Tubamulisa mu. Mulisa eri Farida. Mulisaako enene. Enene bakwano banana ebitundu wano ne ekubulira awo. Okimanyi nti gagenze. Kati gavuddeko. Kati enzikiza
kati ono ali wano tannasika ono yakamaliza okukomera ngamba tannasika masannyalaze atannaba naye wali weegali anti kati wabageteekawo omuti omuti anti okutuuka ku ono wano omuti ne wali wetuyise wali eri woolabye ku faamu wali weeguli kati eba waya buwaya osobola okuleetayo ekikondo kimu bannange obudde bwatukwatamu nga bwakiro ey'okusatu baatuyingiza eyo mu nsiko bannange si nsiko nnyo naye being nti it was late bwakiro we got issues with the car bampa zimenyeseeko ne tugamba maama olaba bampa zitumenyeseeko mu budde bwa kulambula olwo wanaaba watya nga tutandise project zaffe eziddako no ne tugamba okay it's really dangerous so kikola ekiro obudde bwatukwata nga tuli bize nnyo wano nawali then ne tugamba nti ate tujja kuddamu tukontinuwinga okucekinga bwe tutyo eno ey'okusatu ne bwe tutyo ne tuvaawo ne tusimbula so ne tubuuzaako ku Ttendo awo ku kyalo kyabwe Ttendo yeebuuza bano nga bazze ne mugamba dde nzze kulabako since I had called her ne muganja amulabako bulwadde ndabe waali tube nga ate tugulayokko ne ku ddagala so bwetyo ne tuvaayo the following day we had other options ku Wakiso Road ku lw'Ewakisa awo so ne tugenda nawo tulabeko ewasooka nga bwe mutulaba ploti esooka the next day Wakiso eyandibadde nga ploti yaffe ey'okuna bannange nze ntya okuzimba mazzi so nga waliwo ku mazzi omwalo omunene omuzibu butuufu nga part of it wali mu ntobazi so ne tweyongerayo nga still tetusiimye era awo baatutwala n'ewalala wangi ewaddako awo etasobodde ebbalaga naye nga twagala tumale kwetegereza ddala ddala tukole ne follow up bulungi so bwe tutyo the following day bwe tutyo ne tukomawo e Kabembe mu ba Ttendo ne tumuyitako misinde naye sisita we yatulengera ng'atudde wabweru ku kabalaza ne tugezaako okwebuzaabuza kuba nalimba Ttendo nti ku kyalo kyabwe ndi ku looking around kwennyini ku sisita we kwabeera nti ndi munoonyezaako ennyumba ey'okupangisa so I kept on coming bwe nnoonyereza bwe mbuuliriza bwe mbuuza ku bakulembeze nga njagalira ddala nti bwe tuba tufuna poloti yaffe tufune ekifo ekiri genuine. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Tukome wano kilengere kwe tuli ne tuli ku kyalo ewabeera sister wa Ttendo Agi we yafumbirwa ewali omwami we tuli we baagira nga bawaddeko Ttendo bamusuzeeko for a few days naye nga nabyo si byangu mukwano atulaba so kati tunoonya ku kitundu kyekimu whereby nti kimwanguyira okubeera ku kitundu ng'ayinawo omuntu we yenna omulala kale kibeera beta so twakirowoozaako
ne tugamba nti katutatuwe chance ebitundu ebyenjawulo naye nga priority yaffe esooka nga ye Kabembe ne her sister ne bw'aba nti alinnya kugenda gy'afunira eddagala waba easier for her okuboardinga from Kabembe to ewali ekifo w'afunira treatment gy'afunira eddagala. So Kabembe n'ebeera nnyo priority gye tuli. Mpaka waaweza fuuti 25. Wali 25 kati wanaate wanaana 25 ana. Kati wano bwe wati ate Kwanti era nawaana. Bagenda kuleeta olukoba basaleko wano bateekewo. Osiimyewo Junior olaba oti galiwo amasannyalaze sinagalaba geego. Okay. Amazzi agajjawa? Amazzi galiwo emmanga bw'abeera nga tayagadde ga ku luzzi ogundi eri awo ki wano we tuwetedde we wali amazzi g'omu ttaka ge basena gye gava ebigere oleka otambula nnyo. Laba etufaananyi era wasembye eri nga baatwala naawe waliwo 5 ku 10 wabeereeyo nga waliyo abayagala. So owalinaanye wonna ekkubo watwale kati amaani aliwa? Ali waggulu andagiridde ekyokukola. Kati wano ani nnyiniwo? Amaani yennyini yatuwa. Omukulu luli kyo wankola nga ntudde ne gwen surprisinga ng'ate tojja. Omuntu jjukira amanyi simanyi ku kyalo kino siina gwe mmanyiiko kati gwe ng'ojja ng'oyogera nange omuwala yatunula ati eno bwe nkugamba anti era yeebuuza ku kyalo ku kyalo kwe simanyi nkolako ki? Abaawo era namugambo yazze agoba mmotoka muwagizi wange. Tukwatemu tulabe ku lukoba. Tilengere mbata nengere mputa. Olayika obwedda weebase nga weewummuzza. Kuva e Masaka oba twayingidde 6 tukedde eyo Wakiso munda kati gye tuvudde ne tujja. Nkwatirewo. Nkwate ki? Nkwate wano bwenti. Kati wano we wano. This is one. Omanyi njala nnyo okwekwatira olukoba. Jangu okwate wano mulenzi. Jangu obirabe kukwata. Ayamba. Batandikira ku wano abatandikira kana akantu. Ku wano. Nkwano tutandikidde ku emu. Jangu okwate wano booti. Ne wali ndabe. Baitha. No nze sigwe. Gino mirimo gyange. Eroza mukyala bukirwa akomye kati okundaba. Shane wiiki ejja tuyinza okweraba n'eri. Kati luno nyina obba n'olwange. Kati ono ye gundi. Sukuma. Ebyo bye bikulu.
babite kati batuwaddeko ku bikulu engera n'entesitinga. Agenda bw'ati. Nedandika tugenda kumula kujigulula makati okujijjako je eyo kati awo nyate oli munda wawa eno era yini ya polisi wa kati line ya polisi yenga tukina ngeje tuita mu kiswa Tatayita mu kiswa kubo balawo ne futi 10 futi 10 ez'ekkubo ate ffe abajja wano tuli baba mmotoka futi 10 ze zijjamu emmotoka tufunewo kye tusimba awo baze mmeka 25 obuntu bw'abandi tubuli kuliko emu yavaako wali atanti nakali akamu yanwaikumana kati emu eri efubako eyongera wano eyongedde wano tubalidde ku kino yava kiteekawo era kigenda edda kwakati era kwakati kubeera lidda mu kisuumu twala bano abali abiri mu mukaaga akati jangu tukwate ate nkwata bulungi ndi mwana wa buwala 26 odde eri wansi badde manya akulaga wali kino saagala wadde akafuuti bwe kati This is 41. 41. Here 40. But so we are looking 40 here. 40. Now 41. Okay. This is 41. Okay. Of one. How much you weigh? Tomato 25, 26. One. 41. Tera ku mark yennyini ku kiti je baleko ssebo jangu wano ojja antiru yandeteko gundu wanteko menya akolokale jangu bibi neno kikino wano kikiri wali kiriwa kozi ekiwaani kye kiriwa bye bino ebiti kasita sikwata ku kisaanyi Junior tokikola naye munange nti ekisaanyi osinga omusota naye nago oyogerera awo oba toyagulabako bwe tugenda surprising alina wali omusujja gumuluma tumale wano pima bulungi tumalize ngende munone muleete tuddemu tumulaga olukoba waayita kati wano ze mmeka nga sirabye ng'omaze osimba okay yeah it's okay gochifunamu nze nkifunamu kyekyo kati jangu ntwaleko wano kojja ogende ku banka eri naye kati gusigala ku point eno kubanga ni boundary ya neighbor nze kanzire eno side naye wala Mzee Bondya neighbor waffe yetegereze tetuyingire wa Mzee Bondya neighbor waffe
Yeah. This one chino sembere nate. Can you check it out? The other side we got 41. I was supposed to get 41 here. But let us leave it there because and one Kubo. The sagala wantu watali kubo. Okay, checho. Wewe. What tunanga. Tekaina buzi. Tekaina buzibu. Mayambala ne tutandika wano okwetwalaganya ne batugamba tuyingidde kkubo. Olaba mwami Mayambala ate tutandika okweyambala. Oh, alabireko. Kale. Anti mne waliwo nange. No, waliwo ebisukka entegeera yange. Sembera. Genda akulage soko mujjeko. Asatu kwana. Kati mwampimisa kano? Temwagala luli? Tufune straight line. Lutuufu. Wewo. Tunoonya layini. Tunoonya layini straight. Olaba no guno omuti. Anti oli yamugambye atemewo n'akola empaka. Ate ne soko lindeko maloba atemera malo funa layini. Kirungi neiba okubaawo ng'omukola ki? Kirabo. Wajja mujja tandika okukaayana mukaayaniraawo. Nze ndi wattaka. Kano bakasimba naye kyaliwo. Bona baba balina. Kuno omuti gubeeno. Guba mu ndeero. Guneweeno. Wa Ttendo. Kuno omuti gwa Ttendo. Ye muti gwaki? Guli wani guno. Eyeri. Tolito twakkiridde empaka eri. Tutandikira wano. Kino. Ttendo atandikira wano. Okay. Kirungi. Naye batuyambye nnyo nga waali. Era bwe tumala tugende tumuleete.
anti labayo ate olumu bw'osanga neighbor yagula tabaawo ajja ozimbye. Ebintu by'omusajja akobyewa. Okay. Wewe wewe anti leka neighbor kanye. Aiya. Wana abade apimyewa. Luli wabadde akitadde. Agenda kuddamu kupima wano bw'ati. Agenda kuddamu okupima. Bwe tumala otutereeza ekyo ekya straight line. Era abadde ayingiddeko eri. Kati wano eno bituufu. So bwe tutyo at last ne tufuna ekifo ekirungi kirinaanye ekkubo. Ne bw'oba ovuga mmotoka ekuleese evuga emmotoka ejja mpaka ku nnyumba w'oba ogizimbye. Neighborhood weebali ba neighbor, amazzi tegali wala, amasannyalaze tegali wala. Nga walungi. Ebisinga omuntu by'olina okwetegereza ku buduuka tebuli wala, ebintu bwe bityo byonna ne tubyetegereza. At least we've got what we wanted. So kati ekiddako awo kuteesaamu na muntu atuguza afuta okwetegereza byonna nti bituufu. Kuteesa na muntu atuguza asobola otugumiikirizaamu ku ffe bamufuna mpola ne tuteekako ne tudipositinga kye tuyinawo n'okubagaininga ssente zaakoma and everything. Mukama mulungi era w'otulabira wano twetala tulambula kukola final decisions tusobole okuleeta Ttendo waffe tumukubeko surprise kubanga bannange Ttendo abadde mulwadde nga tawona, medication ng'egaanye, naye nze ne nkimanya nti obweraliikirivu, omutima ali so worried, yeebuuza ki ekiddako, nzizaako ki, ngenda kukola ntya, ebyo byonna. So kati w'otulabira wano tusiimye, tuli happy nti after okusearchinga ennyo nti at last we've got something ekiyina kye twandyetaaze. So guys, after so many days nga bwe mbagambye luli nti ekizibu kibaawo n'ogamba ate tunaayimba kino forever, n'ogamba nkoze nti okunoonya solution eri permanent eya ddala. So ne mbabuulira the idea we came up with, munnange wadde tuli kwepampalika kye tutamanyi oba kinaasoboka, naye Katonda yatugamba tuloote ebintu ebinene, tumukwase baddeni zaffe zonna ate tukkirize nti bigenda kukolebwa. Omanyi okubanga omuntu ajjanga ku kyalo kyo n'akola byakola bw'agenda nga takunyega, naye leero bannengedde ng'emmotoka eyitawo nga bw'omanyi. So tuli kudda wano ewa Ttendo after okunoonyereza n'okwekakasa ettaka lyaffe lye tufunye. Tuli mu kugenda wano Ttendo w'abeera ewali sister we ne bbawa sister we. Tuli mu kugenda kumuleeta ne bannange tugenda mugamba ki. Mukama atuyambe ko twagala omukwata empoleepola okuva luli mu byekkomera, abadde mulwadde n'omwana yalwala omusujja, ebintu tebibadde byangu ku sayidi yange n'eyaabwe, tubadde Mazziga. Ne kati ndi kugenda munona n'abantu be abadde bamuyambako Bambi, ng'ate nabo balaba we are inconveniencing, ate nabo we bali bapangisa, ate landlord n'abateekako akazito. Ttendo w'abeera landlord n'agamba owaaye ennyumba mu kugibawa nawo abantu babiri, mubimanyi ennaku y'obupangisa ze tusanga mu bupangisa. Landlord n'agamba ennyumba nagiwa abantu babiri, ate nga ndabawo abagenyi abatasiibula. Pressure yenna etubaddeko. So netugamba
tulabe solution wano mu process y'okuzimbawo akantu kaffe speed at least mulamu naye aba asobola okugira nga atuyamba nga bwe tukakwasaganya mangu kasita tuba alaba nti tulina ekiddako naye nga kyensuubira okusooka omugamba ngina mugamba Tendo nasaakinze ku internet naye ndabanga eno balinayo ennyumba ze bapostinze ez'okupangisa jangu tugende tulabeko temulaba junior tolaba onyenda omugamba nti jangu tugende tulabeko bapostinze ennyumba ez'okupangisa tuli Kikandwa. This is Kikandwa Church of Uganda Primary School. Abava eno mugimanyi ssomero lya gavumenti liri wano wakava wali emabega wali plot ya Tendo. After so many days munange nga twetegereza ku involving aba chairman and everything, then this is Kikandwa Rural Communities Development. Yeah, masjid guno muzikiti Kikandwa. It's a nice village. Kiri busy. So ebisigadde Katonda abaja tuyamba atukwatireko. Natunuulidde so many places nga tuyina plot side ze Namayumba, nga tuyina plot side ze bayitayo bati eri junior gye twa surprising David Buwambo, nga tuyina plot e Buwambo, nga tuyina kwegamba tukiwadde time and a lot of thinking. Netulaba nti ate bwe tumuteeka okulinaana this family eriwo tabeera yekka, tafiiringa alone, abeera teyeekubidde yekka side. So Tendo tugenda mu surprisinga with land. Olaba omuntu gwe baagoba ku site olaba bw'ofuuka landlady. Kuba Katonda waba atusobozesa tuga akatekewo room emu eya Tendo mwe yeebaka ate tuteekewo room endala 2-3 z'abapangisa be. Najjangamu kajjeemu ne kamuyambako mpola mpola ne tusooka ne tugamba katukube mangu we yeebaka tongereko okusinziira ku mmwe munaaba munnange nga muyimiridde nange mutuwadde support munnange manyi abantu abalungi gye bali ababawiringa okuyamba kuba kati tukitunulemu ddala. Yes, sente zaabaddewo nga mbutuufu nzikutte bwe nti nga zimala okupangisa ennyumba nende ŋŋamba okay kati ngenda gikwata kale mpangisiza emyezi 3, 4, 5 oba 6 okay nfunye ekisenge emiryango kale akoleyo business. Naye bwe ginaggwa emyezi 5 business za Uganda muzimanya abasinga twakolaakola amaduuka tutandise gadduka tugatunda goodwill emisolo mingi oteekamu nga tofuna kati ne ŋŋamba aba alikomawa naye nga bw'omukubirawo we yeebaka ne kaluumuke waateeka omupangisa we munnange ate nga ki biba bisoboka tugeze omupangisa nawe atayagala kusasula kale omugjamu n'oleeta anaakusasula ki oba omanyi weekiri. This is a school. Omwana asobola n'okusomerawo here somero liri kumpi kati byonna munnange omuntu obitunulamu n'ogamba nkwasaganyiza ekintu kino nga nfuna permanent solution n'ogamba permanent solution ngifunye ntya era nkoze ntya nga bw'obala ssente ezigenda okupangisa ennyumba n'okuteekawo ko bizinensi ng'ate zisobola at least okusasulako 1/2 tomazeeyo naye n'osasulako half of the plot. Ekirungi nga nguzizza naye nga mwetegefu era ng'ali okay okukwatako half eddala nampaamu akabanga katono okitegeera so bingi naye katumutuukeko manye ebibuuzo bingi. Sister wa Tendo alengedde emmotoka ng'eyita olwete tumanyi nti atudde bweru kabalaza kumbe nga waatudde kati waawali tuli kutuukawo bagiyita Chinatown right China muka China tuli mu kutuukawo tumutwale lumu. Good thing chairman is going to be there. Wana ate bataddewo binene. Yeah, so tuli kutuukawo wa tuli bantu bavumu owulidde you be strong
stress zonna ezikubadde ku mutima ezo ezikusumbuwa sooka ozizibala. Owulira tulina ebyokukola bingi, tulina okuyingira ennyumba yaffe wano Tendo. Tuba tetulina dduuka oba tuteekawo nga tulinawo n'omupangisa waffe nga nawe olina gw'ogamba akuwe rent. Tukitegeera mu linnya lya Mukama Katonda ng'atulaba abirimu agenda tusobozesa tutandike tuyiwe matiriyo wiiki ejja. Tutandike tuzimbewo abapangisa Jovi wava school fees we. Era mulaze neewuwo ne mugabo basomesa n'enviiri. Oba tusoma enviiri olaawo zisibiranga ewakaawo. Obadde oli mu kulaba Opishifa Nakawombe. Tusinkane nate. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business.